naye ne scientific naye erimu ebizibu. Omwana ennaku zino DNA zino ze bakola omwana bayinza okusanga si mwana wa taata oyo naye oyinza n'okweka omwana oyo bamukebedde nga si wa maama ng'omwana mu bonna bana bayina tekuliko muzadde we oba ontegedde kale kitegeeza nti oyo mwana mumuleseewa. Nze ekiteeso kyange kye kino nti DNA is just a symptom. A DNA test is only a symptom y'obutali bwesigwa n'okubeera nti mu maka mulimu mistrust and unfaithfulness. Akati kwe kusaba kwange eri abantu abagala okugenda okukola DNA bazikole nga bakimanyi nti ejja kubeera negative oba positive ku byombi byetegekere. Ate bw'omala ogikola ng'omwana eri positive oba nga mwana sigwa omuzaala, so I don't know how to call it. Omwana oyo mutwalire wa nnyina ayinza okuba nga naye era si yamuzaala ng'omwana bamukyusiza mu ddwaliro. Kati oyo munaamukola mutya? Munaanoonya emulago bazuule omwana nga tebalina masimu. Kati gane omwana bamuzaala nga amasimu tegana bakujja. Kati n'okola otya okunoonya taata we n'abazadde be? Yowo bw'ona oluzuula n'otuuka eyo gwe baawanyisa ne bamutwala yafa. Nga nono omutta kubanga owwo yafa. There are many things that come with it. N'abakikola baakikoze professionally nga bakola kibayita counseling before and after. Ekisembayo bwe tuba tukola DNA tutegeere nti bwe tuba tetulwanyisizza bwesigwa na bwesimbu mu maka abakyala bino ebintu bye bakola musimanyi tugenze mu busiki simanyi omusajja omukyala n'agenda mu kasiki akasiki kagenzeemu nga tanaba kugenda ku mbaga n'asooka abaako n'ebintu byagize eri emabega ne bagenda mu balongo ne bakolayo emikolo ne bagenda mu nnyimbe ne bakolayo emikolo. Ebyo bireese obuzibu ogenda okumaliriza nga bivuddemu ebyo gye bagenda ku basawo nayo bafunirayo ebizibu n'emitawaana ne beesaanya naye nga bakoleddeyo ebintu. Njala mutegeere spiritually okwegatta n'omuntu kiina kye kikolako. Ate mu overnight zo eyo tebabeerayo. Teri yagenda mu overnight nga alinayo gundi enteekateeka yonna endala. Naye mu nnyimbe abantu babeera n'enteekateeka. Nze mpulidde wano mu Buganda mu balongo wabeerayo ebintu. Mu busamize nze mwe nazaalibwa mama wange mwe yafunira olubuto nga bagenze ku mikolo gya kika eyo gya family basansagayo ekintu so mbimanyi bulungi nnyo. Basebo ne bannyabo twegendereze ebintu bye tukola bijja tubalirwako byokolera mu kizikiza bizuuka misana. Oli wabanga asazeewo n'agati agenda ku DNA tosobola kumuwakanya. Lwaki owakanya? Abakyala ba parliament bagezezaako kirwanako basimanyi mu biveeko simanyi bikola ekyo. That is a lie. Government ya wano terabirira abaana bonna babeera ba individuals. Omwana amala kufuna kizibu n'alyoka afuuka owa government. N'olw'ensonga eyo twegendereze bye tukola ne bye tulowooza tubikungunte nga tumanyi bisobola okuzaala ebizibu. Bishop obadde